Omusumba w'ekkanisa ya St. Stephen's Kabowa James Lukyamuzi asaba abasajja obutenyigira mu nsonga y'omukwano gw'ebikujjo kuba Pawulo yakolanga mirimu gye. Kizidde mu kiseera nga ebintu bingi byetaaga okulowoozebwako mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Omusajja ono Pawulo tujjukira bulungi nnyo yali Sawulo, naye Mukama waffe n'amusinkana n'akyuka. Bwe yakyuka n'afuukira ddala omusajja w'obuvunaanyizibwa, n'akola emirimu mu ngeri ya buvunaanyizibwa, era n'agaziya ekkanisa ya Kristo mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Era tumanye bulungi nnyo nga y'omu ku basajja abaasinga okubuulira enjiri. Ono akubiriza abasajja okukola ennyo okusobola okuggyayo ekitiibwa ky'abasajja. Kiseera kino ng'abakkiriza abaami, njagala kusaba Katonda n'okumwegayirira atubeere tuyige ekyokukola. Ono bwe yakyuka yakyukira ddala. Embeera gye tulimu ennaku zino nga waliwo okuwubisibwa abasajja ng'ate bakyukidde basajja bannaabwe. Pawulo ebigambo ebyo ebifaana bwe bityo ye ate teyabiyingiramu. Kale no nsaba abasajja tusigale nga tuli basajja. Omusajja yenna bw'okola ebikuggyayo nti oli musajja obeera wa buvunaanyizibwa. Wagudde David nga ssentebe wa Fathers Union asaba abasajja okukola ebintu ebasuubirwamu okukola. Nkubiriza abasajja ffenna tukyukire ddala tukole ebyo ebitugwanira okukola. Nga Wilberforce Naigambe President wa Fathers Union nga ye mugenyi omukulu asabye abantu okuzimba amakanisa nga Pawulo bwe yakazimbanga. Ffe nga Abakristayo aboolwaleero naffe tukubirizibwa okulaba nga kanisa tugitwala mu maaso, okugyongerako okusinga we tugisanze, nga tubuulira enjiri, nga tuwaayo eri ekkanisa, ate n'okulaba nga tutendeka abantu abagenda okubeera mu buweereza bw'ekkanisa ate n'abagenda okubeera mu kanisa nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. Wilberforce Naigambe agambye nti Pawulo yalinga mukozi asobola okuddukanya amakanisa ge. Okusaba kuno abasajja okubiriziddwa okuba abakozi obulungi n'okuwayisa obulungi nga Pawulo. Tukimanyi bulungi nti minisitule ya Pawulo emirimu gye gyatandika nga Mukama waffe amaze n'okuzuukiramu okugenda mu ggulu. Era bw'oba oyogeramu ebyogero y'ennaku zino osobola okulaba nti mpozzi ye baasi yagiyingiramu ng'emaze okutambula ng'etambuddeko akabanga, naye n'agibuukira n'atandika okutambula naye. Naye ate kitwewuunyisa nti mu baali baddemu ng'abasaabaze mu baasi eyo ate yakola ebintu bingi nnyo n'okusinga n'abantu kumpi be yasangamu.